buli kaseera President Robert Kyagulanyi Ssentamu lwabadde ayogerako eri eggwanga alina ekigambo ky'atera okusindikira bannansi eky'okugamba nti abakulembeze abalungi mulina kubalabira ku bikolwa byabwe, si kibiina kya byabufuzi mwe bali wabula ebikolwa byabwe. Mu mwezi guno ogwokutaano mu mwaka gwa 2025 bannankyukakyuka, to be specific, aba National Unity Platform bafunye obuwanguzi obw'enjawulo, mu bwo nga n'okuggyibwa kwa Council Elias Luyimbazi Nalukoola mu Parliament okutaddeko, naye y'ensonga si ya leero. Mu mwezi guno gwennyini ogwokutaano waliwo ebibiina by'ebyobufuzi 3 ebigguddwawo, naye mu kuggulwawo kw'ebibiina by'ebyobufuzi ebyo 3 birina abazungu kye bayita common denominator ennene era eyogera ebinene ebitali byatufu. Museveni ekisanja kino kyonna akimazeeko ng'avunaana Buganda okulonda obubi. Ye mu ndaba ye ey'ebintu nga bamaze okumuwa ebyava mu kulonda bamulimba nti bannayuganda abali mu Buganda bokka bibawagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne yeerabira nti ku district omwenda eziri mu Busoga yawangulako 2, naye nga ku ezo zaawangudde obulu bwawangudde bw'obugatta tebuwera mutwalo. Kati ate tekitegeeza nti mu region ziri President Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawangula yafuna 0-0 era yajja atambula naye ng'omuntu munnabyabufuzi akimanyi nti eri ezisingamu abantu mu ggwanga Uganda ziri 2. Omuntu bw'akuwangula mu Buganda n'akuwangula mu Busoga kiba kitegeeza akusinza obululu, obusigadde ne wobufuna bwonna tebusobola kwenkanankana buva wasinga bantu bangi. Kati nga munnabyabufuzi awangaalidde mu byobufuzi by'okubuzaabuza afuna solution ku nsonga eyo, President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja okumobilizinga abantu bayingire ebyobufuzi bafeeyo ne ku nsonga zaabwe benyigire mu kulonda under protest vote. Museveni anoonya butya bw'amukuba amugye eri abantu. Kati bambi basajja battu bano mu ndowooza zaabwe bakyalowooza nti abantu bakyalina endowooza ey'edda nti bw'oleeta omunyankole ne yeesimbawo mu banyankole buli munyankole agenda kumuwagira. Ennaku zino abantu basooka kutunuulira ebikolwa bye biri bitya. Saawa tulina ebibiina by'ebyobufuzi 3 ebigguddwawo omulundi gumu, naye nga common denominator bikulemberwa Baganda. Naye olowooza abantu bano abakulembera ebibiina bino ebyobufuzi nga mu mbeera eteri ya mulundi gumu bavuddeyo nga bakugamba tebalina nsonga ebalwanya na muganda munnaabwe regardless of omusango gwakoze. Ekyokulabirako kye kyajjuuzi luno nga bakutte yali leader of opposition n'ekinusu ky'ebitaano mu nsawo, nti bonna abakulembeze mu bibiina biri ebibiri ng'oggyeko kino ekikulemberwa gwe baakwata yennyini baavaayo ne bakugamba nti nze sobola kubeera Ssemujju n'enkuba nsamba, oli n'akugamba sobola kubeera Nsereko n'enkuba nsamba. Kati eri munnayuganda alowooza ng'oli independent, ekibuuzo kiri nti kiki ekyasobola okugatta abantu bano 3 n'ababagoberera mu kaseera kali nga Nsamba akwatiddwa mu mbeera ey'obunyakuzi, ekitasobola oba ekibaawukanya ate ku mulimu gwe balina okusinga okwetaaga okukolera wamu ogw'okutwala entebe ekyasinza okubeera ennene nga n'agiriko tasaaga. Ku myaka 4 ge yaakamala ng'agituddemu ali wiringi okutta okugisigaza. Kikulaga nti omuntu yenna alina endowooza ekyusa enzirukanya y'eggwanga ng'otandikira ku bwa pulezidenti olina okuba n'abalwanyi bonna n'abantu abasingira ddala beweesiga ku lusegere oba mwenna nga mutambulira wamu. Ekibuuzo eri bannayuganda kiri nti lwaki abantu bano 3 abalina ekirowoozo kye kimu abava mu region emu babeera mu bibiina 3 eby'enjawulo? Bano abantu bakyalina endowooza nti bannayuganda tebamanyi kye baagala,
ne beerabira nti Abannayuganda abalonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu era be baagaana okulonda Wile Mayambala newankubadde era yali Muganda nga bo. Akalulu kano ke tugendamu ke bayitadde protest vote.